Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Katika ruwake tuwatema kakarara tutandikira ku mutation form bwe tuba tutandikira bwe tutandikira wamma nkwaniriza bwana Yusufu muleke nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko ku Lugonvu's Show gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okuyozayoza ba landlord ne ba landlady abatuuze ku buwanguzi. Nyinawo ekirabo kyammwe, nyinawo poloti bbiri eza fuuti 5 ku 5 ku estate y'Empambire. Bwana Yusufu tusigazawo poloti bbiri zokka eza fuuti 5 ku 5 ku estate y'Empambire. Buli poloti ya bukadde 7, buli poloti ya bukadde 7 fuuti 5 ku 5, half a kilometer okuva ku kkubo ku Kolansi Mpigi Town Council. Mwe tuli Town Council yetutwala n'olwekyo tuba mu kibuga wakati. Osobola okubeera omu ku bannamukisa abagenda okufuuka ba landlord omwaka guno omwezi guno nga tugenda okugumalako, ogenda okuyingira omwezi ogw'omusanvu ng'oyingidde oli landlord. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, buli Lwakubiri tubeera mu program eya Manya Ettaka Lyo ne Savia Yusuf Mukasa okwongera okutunuulira wano ne wali n'okututemera. Twagenda okuwunzika wiiki ewedde ku Lwokubiri nga tugenda kuyingira ewantu ow'ensonga abasinga we bataawula. Oli agamba nti baŋŋamba neesaleko ne bansayiningira ne transfer form. Ekyo kya bulimba. Tonnaba kwesalako olyakuwa transfer form yaki. Tebakoma ku ekyo era n'abantu bannannyini ttaka babakwata obujega. Oli n'omugamba naga nti nze leeta neesaleko aguze ettaka, n'omuwa yeesaleko n'omusayiningira ne transfer form emukkiriza okukyusa ekibangirizi kyonna ekidda mu mannya ge. Mu kifo kya mutation form ne transfer form waliwo obutamanya. Wakati wa transfer ne mutation waliwo obutamanya. Era waliwo abalina mutation nga tebamanyi nti balina mutation nga bamanyi balina transfer. N'olwekyo tugenda kutunuulira ensonga eyo. Tugenda tandikira ku mutation tumalirize ne transfer. Era tujja kwongera okusoma mu kugula ettaka. Ani alina okukyusa obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ekyapa? Buli omu alina kukola ki? Bw'ogula ettaka erya Mwami Yusufu, omutunzi n'omuguzi, buli omu alina kukola ki mu ttaka ery'ebyapa? Yes. Buuza Munnayuganda akulaba. Weewaawo tuzigobye bumale nga bulijjo. Olwokubiri lwe luno, musibye mutya, mwasuze mutya, akawungeeza akalungi. Mwenna abagoberezi baffe mu Lugonvu's Show Manya Ettaka Lyo. Nga bulijjo musaveya wammwe Mukasa Yusufu. Amatu mugagire mwawula amatu kuwabula bagajjemu envumbo. Yes. Tugenda kumanya, tugenda kusoma, tugenda kutegeera. Tutandika na mutation form paka gye bineeyongera. Mwebale nnyo. Mutation form kyeki? Mutation form lwe lupapula olukakafu oba olukkirizibwa amateeka ga Uganda wano mu Uganda awala simanyi mu nsi endala olukola ku Mayiroland mu bufunze lwe lupapula oluwa olukusa gwaguze luwa gwe aguze ettaka ne luwa naffe abasaveya olukusa okusalako ekitundu ekyo Mwami Lugonvu kye wagula ku mutunzi mu bufunze lufaanaganamu lwe luno. Olw'okuba omuzungu yakitegeera ate nga kuliko lwa Luganda na Luzungu nti awe ngire kati okusomesa
lwaki kuliko oluzungu n'oluganda okukkiriza n'okkakasa ettaka erikubiddwa nze oba ffe tusiima oba nsiima enkuba y'ettaka oba ey'ekitundu ky'ettaka ekyali kitannamanyibwa wekiri ekyogerwako emabega w'olupapula luno ye surveying kunoonyereza era tukakasa oba nkakasa nti ebituuti bya mayiro omugezi w'ettaka ye surveyor ye mugezi w'ettaka babawadde obuyinja awo omugezi w'ettaka byasimbye ebo kwe kukoma ensalo zaalyo ebituuti byayogerako bye biki gemayinja kakiru n'olupapula lukola ku mayirolandi wokka era ne bateekako nti omukono olunaku lw'omwezi omukono gw'omutuuzi oba omugabi omukono gw'atunda oba nannyini ttaka eritannagerebwa omukono gw'omwami aliwo ku lw'omukulu w'ekika kye kati mu budde buli kibuuzo kyogenda okumbuza enti ennaku zino abakulu b'ebika tubajjawo tebikyaliwo tebateekako kati anti olwo amaanyi gaabwe gakkakkanyazibwa ne gasikizibwa amateeka amazungu be balooye emikono gye tulaba ku transfer form weebale nnyo nga ba witness kati amaanyi g'abakulu b'ebika bagassa wansi okitegedde omuzungu bwe yali ateekateeka Maryland yamanya nti Maryland eri mu Buganda n'abantu ababeera mu Buganda basinga kwogera Luganda oba boogera Luganda ne Maryland eno eri mu Baganda ttaka lya Baganda okitegedde bulungi kwe kuteekako olulimi Oluganda n'oluzungu olwo bannannyini ttaka lwe bategeera eno emabega eno oluzungu lwaffe kati wano waggulu wano olaba tibawandiiseeko Uganda mutation 4 bataddewo kawunti oba Mawokota oba Kyaddondo oba Busiro kyekigenda wano kawunti block number negendako area yeri ku kyapa obugazi kati wano najja kuteekerawo nti survey ekolebwa eri out of plot number egenda okusalwamu yegenda wano kati wansi onteekako amannya go agali ku kyapa weebale nnyo bitwateekangako n'agataata netuteekako n'omuziro ne box number ebitakyali kati ebyo bimu byonna baabirinyirira tebikyalina makulu olwaleero kati eno mutation form yekkiriza omupunta oba ew'obuyinza abapunta bagende mu maaso n'okusalako ekyo ekitundu gwe kyewaguze okutandikira ddala ku munansiko yani kati yenze surveyor ayagenze ku nsiko bw'oba ku nsiko watulina bwe tuyita omupunta oba omuttale tulina ate omupunta ow'omu ofiisi be bakatografa be ba registrar ate registrar yemuleke yemunamateeka naye waliwo wano wansi wano mu drawing office but then otabeta ba technocrats otegedde n'abala tekalina area kibi bwayo bigenda ogende wa registrar nga bimaze kuyita eno wansi kakati bwe balinyoga nti waliwo omupunta w'oku nsiko n'omupunta w'omu office bwe neekobana n'omupunta w'omu nsiko kubanga ow'omu office alinda ow'omu nsiko kyaleese bwe neekobana n'ow'omu nsiko ne tutwala ebikyama ew'omu office ate binaayitamu kuba jjukira ettaka lye tusalako lirambikiddwa bulungi wali balimanyi bw'oteekamu tusalako ki tusalako bunene ki ono asigazaawo bunene ki wano wootugamba okujja mita 8 nga aliwo mita 3 weziri oyinza okuba nga gw'olina mita 8 so nga ate mulanda office balina 5 oba nga balina 10 kati ojja n'osanga nti fayiro egaanye bintu biganye tebimakinga tetukira kumakinga biyingira mu ttaka eddala otegedde bibuuka ezo nno zonna nnimi zaffe ez'abapunta
ettaka lyabuuse terituula. Nze nga mbagandi kale bwe mubanga wali wabadde tubaza 10 nga tukoma mu kinana naye tukomawo mu kinana mu mpeeka ekyali. Era kuddayo ku nsiko olaga ekinana bwe kyakomye kubanga ettaka lino tuba tulipima. Tulijja wali gwe woolirabira ne tuliteeka mu digits oba ennyukuta gye tuyita fayiro. Kiki tukyabala fayiro naye nga ti fayiro yaffe nno tugitutte wa town planner. Fayiro yaffe tugitutte wa planner muzo achekinga alaba amakubo agalagibwa geego kwaita tekitakebera binene nnyo biri awo kya bulungi naye nga bifo okukola ekyo olupapula luno lugenda ewa register of titles n'asooka amala okukebera alaba ettaka lino eryogerwako weeriri we balyogera kuba jjukira tuba tutadde kuno information yonna wano ne photocopy ya kyapa kutugenda okusala tujja atakinga kuno n'akafaananyi ka registered proprietor ekyapa ekyamanya mwe kiri akafaananyi ke ne bamakinga ke tuyina ke muleese amanya agali wano ge gali eri mu registry signature eri wano era yeryabika wano ku mukono gw'omutunzi ebyo nno nga biri awo eyo abaffe ettaka lino teririko encumbrance yonna teririko caveat teririko mortgage weebale nnyo owulira ennimi bwe ntandise ozimanya caveat mortgage ekirala kiba kyawo caveat kyeki mortgage kyeki kati ninyo era kino kansubire tikigenda tuvuga kutujja we tukomye tukomye tukyanyonyola mutation form biki ebibeera kuno gwe ng'omusaveya owagira eky'omuntu okumala oggula ettaka n'akyusa ekyapa n'akissa mu mannya ge n'akissaako caveat nti tayagala bakibbe tibalibbe kubanga bangi bakiine nti teekako caveat lisibe enkola eyo etandise biseera bino nga buli muntu takyesiga munne naddala eruweero ababbi b'ettaka oba ontegedde bulungi kubanga edda ettaka omalanga okuliko biki bye biggwa land office ne ministry y'ebyettaka nga yeyina obuvunaanyizibwa okuuma ettaka lyo nga liri mu mpapula nga ekuuma mpapula ettaka mu mpapula nga mbirekayo kati gwe ku nsiko n'okuuma ettaka lyo naye jjukira bano bagenda okubba ettaka already baba baalibye dda mu land office kati nga gwe ne bwopaapaala ekyenkanawo ontegeera so kyova olaba nga bateekako caveat eno mbwekuume ki ettaka ekuume ettaka naye nganze sikiwagira ate nnyinza okkiwagira n'embeera wakati awo oba embeera eno eriwo kyenjagala okubuuza va ku caveat ekyapa kino singa nkikyusa n'enkissa mu mannya gange nze nekidda mu mannya gange omuntu n'akibba n'akitwala ababbi ettaka lyange abamaze budde wabula mbw abaakulumizza kakakyabakulumizaamu nti ogenda kuddamu okukola special title si kubuuka bubuusi eyina emisoso omulina okulooka mu gavumenti olina okulanga mu Uganda Gazette olina okgenda ku police reporting ne kwero sikuba tujjayo amabaluwa bw'omala ogakuŋŋaanya gonna n'owandiikira register of titles ng'omutegeeza nti ekyapa kyange kyabula kati era wamala okakasa nti kyabula n'alyoka naye ate akwata ekkalaamu n'awandiika kuba olwo olukusa lulwe amateeka gamukkiriza okuddizaawo gwe ekyapa kyo singa kiba kibuze oba nga kyonoonese kusomebwa kiyalibwa emmese gwe mu mbeera eyo bwetyo so butya bwe kikolebwa abakulumiza bulumi mu butuufu kuba ogenda kusaasanya ssente ekyapa kyange ekyapa bakibbye bagenda kubba ettaka lyange ekyapa kikati siginica yagenda jijjawa ani agenda omumusayingira namba yagenda jijjawa ola bulungi neniini namba yo n'akafaananyi kagenda kajjawa bijjawa kati ebintu byakyuseemu
era omuntu agenda okubba ettaka ateekeddwa okuba kanku ekyokulabirako tikati nze omusaveyawo teekeddwa okuba nga at least signature yo mmanyi bwefaanagana nsobola okutuula okumala ebbanga lya kuba specialist abazisayininga asobola ogigeegenya emirundi nga giityo teekeddwa okuba nga nina obufaananyi bwo nini namba yo naye ate ekizibu era otugenda ogamba nti tokikyusa wali jjukira bajja kutegeeza obadde okimanyi gwe twakikyusa ekyapa wa revenue eripootinga ku simu okyusa of course ekyo bwe kiri kati awo oddukira emisoka abange nedda sina byenkyusa nyina kyenjagala okubuuza ekirala tetujja kwerabira twakomye commutation form kyeki yo yeeruwa wano omuntu nkusayiningidde transfer nenkuwa n'akafaananyi ne photocopy ya national ID nga gwasigadde okukola ki okukyusa naye tonnasayiningamu tugiyita direct transfer okategerekanga nti gwewo woolina okusayininga nga gwe tonnateekamu omutunzi asayininze naye gwe omuguzi woolina okusayininga tonnassaawo tokikyusiza n'otereka ekitali kikyusi oli najja n'akibba n'ateekawo byayagadde n'ateekawo ebibye oba owedde ne bamukyusiza oba owedde kubanga gwe wamaze dde okutya okuauthorizinga anybody signature kyaddeko byonna land office yeetaaga okuvamu gwe omutunzi byonna omaze obyataakingako oli asigadde kuyingizaako mannya ge na signature kitegeeza ki abanga alonze ekyapa ekiri mu mannya ge kati awo kye tuba tubagamba okugjako misinde naye ateekawo caveat singa abitegeera nti bibulidde mu budde kati era kye tuba tubagamba nti nga tonnatuusa kukyusa kyapa kino waakiri ewagenda erinnya lyo liteekewo ne signature kubanga bali balaba nti waakuutiza ti transfer tebagikuutiza era bw'okuutiza ku transfer bw'ogenda ogisubmitingayo wali nga bagikweringa leeta endala oba tebakugambye naakuyamba ligesitula ajja kugamba ateekako wano kagundi wano nkaite ntya mu Luganda kale awandiikako ku transaction eyo nti RP twapia wesitukire registered proprietor alabikeko mu maaso gange ekyapa ekyo amanyamu ekiri webakuutiza oba onaasaba transaction eyo ekyusibwe kati gwe mukigenda si gwe ogenda onaasaba applicant eve ebbanga lyonna applicant yabeera registered proprietor geza kati gwe singa kubona bonna betuguza ebyapa byaffe nakuutizako awantu wonna ku transfer gye tumuwadde nze gwe bayita oba muwe transfer endala if not so omuwe transfer endala ddemu buto ndowooza ekyo kibuuzo nno kibadde kinene akategeedde waliwo n'akalala era kuba nti kamenya lwansonga nti wataddeko dde omusolo kati kitegeeza n'omusolo ogenda guddamu singa lijesitwa tokubeerera wa kisa nnyo mpozi n'ekirala omuntu ng'anaakubba era akubba wano we twetaagira okusigala nga tukuuma enkolagana wakati waguze n'akuguzizza lwaki nti bwana Yusufu ne bwakwata ekyapa kyange n'akijja mannya gange n'akizza mannya ge bwe tugenda mu kkooti tuba tusigazza akawaayiro kamu bw'agamba nti ennannyini ettaka eryo atuwe n'empapula kwe yagulira yalifuna atya kati bwana abantu balina ekintu kyebabuuza nti eryo ettaka lya ndagaano lya kyapa n'ekyapa bakikolera endagaano n'ekyapa kibaako endagaano kubanga tekiva buvi mu bbanga ne kigwa ne bwe baba bakugabira bugabizi kubako endagaano z'okuwa ayina okuwa empapula zonna oba endagaano yaba akawandiiko konna akalaga nti akuwadde era akuwadde bunene bwe buti kati waba akuwadde ettaka nga takuwadde ekibanja awo amenyera plot number ne buloko number n'alaga n'obunene bwakuwadde kubanga ettaka libeera mu bipimo kati awo ndowooza nawo tunyonyosewo singa ekyapa kyo bakibba nga tunakikyusa nekidda mu mannya g'omulala naye nga kano kogera kuti naye nga nze omutunzi nga mmaze otuteekako omukono we nnina oguteeka nga ntaddeko
nga n'amanya gange ne gagenzeeko na buli kimu kyonna gwe omutunzi ky'olina okuwa omuguzi nga kwebiri ye nga yasigalidde okuteekako amannya ge n'okuyingizaako omukono gwe nga pakyesa nga tannaba kubiyingizaako ne kibulira awo kyalina okukola kudduka misinde n'okusinga egyembwa agenda atteeko caveat baleme kikyusa naye bw'alegeza kidda mu mannya g'oyo yenna yakironze bwe kidda mu mannya g'oyo muzze mu kooti abo kooti kukayanira bwannannyini ku ttaka ani nannyini mutuufu ani eyagguza yes. ani eyagguza sikumanyi sikuguzangako byonna omulamuzi yaba alina okusalirawo so si mmwe tuddeyo commutation form nkugambye nti commutation form eno tutwandise na kinno ekitundu ekyabapunta kuba era sayidi eno senior staff surveyor gyakoona stamp n'erigyesitula gyakoona wano waggulu ayinza okugamba nti please proceed akkiriza fayire surveyor egende mu maaso kati senior staff surveyor era wano waateeka omukono wano so nga ate ne munnansiko wano we yatadde sayidi eno ngenda kutuukayo kirabe ewooluganda nze kyenjenje gye mwandeka ataasoma kati wano wona wona drawing office zali zo protein numbers field area biki esitame byonna bikolebwa mu drawing office ebyo byabali olupapula luno lwe lutambulizibwako ekyapa paka lwe kikolebwa kakati olupapula luno lwa mutation form wano nakyo nga toyina luno tewaliiwo kyapa kyo kyonna kyogenda kufuna kati abantu kino kibagambe bwana Lugonvu bwakeera ku makya n'akuwa ettaka yes aba yaguze tugambe yiika 10 eno process gyayitamu buli omu okuwa ekyapa kyo ojje okisange nga bwe kiri akuwe transfer yokka nga togenze mu misoso gya mutation form po mutation form izitowa ne bii yennyini kati mu biwulire bye tuyitamu kati wano olabyewo wagu wasomyewo nti omukono gw'omutunzi oba omugabi registered proprietor ku kyapa kiri ekikulu gye tuyita mother title omutunzi oba omugabi yayina ositeeka wano omukono na wano kati bano abakulu b'ebikabo babafiisa ng'enjogera ya leero kati then gwe nannyini ttaka alowoozebwa okubeera nannyini ttaka gw'oteeka wansi wano omukono gw'atwala nannyini ttaka etannaba kugerebwa kubanga jjo kyalo terinaba kugerebwa terinaba kuweebwa protein number ettaka erimaze okugerebwa erimaze okuweebwa protein number ne area nti bugazi bwe buti protein number gundi munange n'ojja owulira abalala bano era munaye yeffe naguze kapuloti kange enjogera eyo nkyami ako kaba kabanja poloti yonna erina okuba ng'eri mu ttaka ngere nga yagerebwa ati ndofu omanyi kye tumanyi nti kapoloti bwe buno obutono ekibanja kyekinene naye nga tekirina kyapa ekibanja kisobola okubeera bwe kati gusobola okubeera naye ekintu kyonna ekitalina kyapa kiba kibanja oba oli nga taguzizza mu ttaka n'akirambika ne mu ndagaano kiba ki kati plot lyeryo ettaka erimaze okugerebwa ne lifunikibwa obunene bwalyo ne liweebwa n'ennamba ploti namba 216 ng'esigadde ku buloko etacyoka area bweti ntegedde hectares bweziti kibayita plot kati era wano wennyini nnyini omugezi wa gavumenti omusaveya ali licensed kyokula ntogamba nti bagenda koonako kiki ye company nga bwowulya kati tuyina geoearth tuyina terrain nyingi ziringa nga biri mu Uganda yonna company eziri licensed okonako yes ziringa abiri ku asatu awo
okitegedde ezikoona be baluwaabo njiga kati abo ffe be tuyita nyaga nnyo kigonza mu Luganda be ba supervisor baffe. Okay, nti byokoze gy'obiroopa yasooka okuyitamu alyoka akooneko bw'akoonako n'otwala mu lands submittinga era bwe baba waliwo bwebala okusubmittinga file kimu nga they are satisfied with your survey kale nga bali bamativu oba obamatizza n'omulimu guno gw'osubmittinzeeyo oluvannyuma lw'okuguyitamu bakuwa IS instruction to survey ebeera bbaluwa ntongole naye ate tebagiwa ggwe FS tebagiwa supervisor wo oli agenda akooneko. Olabye nti kyapa kirina olugendo gye kiyita kati ebyo biri mu kampani eno kati bwe biva mu kampani oyo bituuka tukola ki tutwala fayiro ewa tawuni pulaana ekyapa kiroke kikola kikifulumye ndowooza olupapula Uganda mutation form mulabye amakulu gaalo ekyapa kwe kitambulira okuva ku nsiko mpaka ewa registra era kuno kwe bakulagira nti plot number bweti kati tulaba wano ettaka eripimiddwa erikakasiddwa biki era kuno kati kwe bagatta ne area shadow form area shadow form eraga ettaka erisaliddwako n'erisigaddewo n'obunene bwalyo n'enjawulo wakati wa plot numbers. Jukira enkadde bagisazaamu nezaala balina ogiwa kati nezaala kati yenezaala yegenda okutransferingibwa kati eri esigala ku kyapa ekikulu ne bagiyita RES residue residue zotegedde ekisigaddewo wano we tujja okwebuuliza nagula ku mwami Lutakome mu kyalo ettaka yiika 10 naŋŋamba nze nnyina okwesalako bino by'oba ogenda okuyitamu kyalina okusooka tugeze endagaano zonna mwazimala mu balooya kwero simu zimaze ozikola ayina okukuwa olupapula luno mutation atejjukira abo si be baba n'empapula zino bapunta ffe tuba nazo kitegeeza ki nti bwaba yakuwa eka 10 era tujja kusituka nze ngende nalwo buti bulembwe luno olupapula ngende nalwo ku nsiko bulembwe mutation yes anti ngenda kusalako kati okakasa nti onzikiriza nsaleko kyewatunda nteekera wano omuki omukono mpa n'akafaananyiko kanyigireko ddala ndagamuntu fotokopi ya ndagamuntu yo ngiteekereko ddala awo ntandika okusaalimbira muki muttaka lyo nsalako kyewatunda okitegeera bulungi era olupapula luno kugambye lukulu nnyo mu kyapa luno lwe lukulembera transfer form ejja luvannyuma ng'ekyapa kimaze okufuluma kubanga luli emabegako eri olupapula lwe lwatambulanga ne deed plans era ng'omusolo tugusasula tukyali ku level ya deed plans kati ennaku zino ebyo byakyuka oprocessinga kyapa nekikola ki ekigwa wali kati ekyapa ekyo nnyini kyokwata n'otwala mu valuation department nengere mu land office still naye ng'ate waliyo atuulirayo omukungu wa gavumenti gwe tuyita chief government valuer kati oyo ye teri byakuteesa ye mugeresi wa gavumenti miwendo giri wali eyo wakiso gombolola ki awo tuli mu bukadde waguze bunene ki bwebuti tuli mu bukadde bwebuti genda osasule percentage bweti teri kuteesa genda osasule sente bweti ng'akoona kanjikulagi wano kuba kati mutation form tugirabye katugenda ku transfer eno ye transfer kati enkakafu eteekeddwa okuba n'empapula zino bbiri emabega waayo ye consent to transfer eno ye consent form so ate eno ye transfer form eno bwe tutandikira tetunnatuuka ku eno
oba ontegedde nkulaba eno ziba katugamba bali nti oba bantegedde kyendowooza nti nze oli ku student teacher omanye olinako kiro bagambamu nze oli ku student teacher eno application oba consent form esaba okukyusa ettaka kyova nti tosobola kulimbalimba era nayo nze ogirabye eriko block ekiba kitegeera ddala kati kyendowooza n'abalabi baffe oba abagoberezi baffe yonna eyo gye bali kati babitegeera Uganda kati block bakimanyi block number plot number bakimanyi kati tetugenda ku land situated at where awo wali obulemu county sub county village nedda land situated at where village mu tawuni olina okweropa nti ettaka giwali girisangibwa busega nti busega ontegedde janya era wano otiga land ati janya nkufuna ontegedde bulungi area obunene ettaka tuliwandikako in form of hectares user kyekikolebwa ku ttaka eryo tenure mile private mile land yes byonna wano user tusobola okutako nti residential oba commercial ekitegeera bulungi ne tugenda details of land development eri ku ttaka eryo kuliko muwogo wange tusobola okuteekako nti kaniiru tekuli kiriko niiru ddala bulungi kati ntwandika wano from who eno transfer consent naye bwe bimala okuba ezo ziba bbiri ne tuzigatta n'eno jjukira zino zisigalayo zino si zizo emu esigalayo eri mu valuation endala n'egenda n'eno paka mu land office oba mu revenue kubanga tulina we tugenda okutuuka nkulage lwaki egenda mu revenue eno oba ontegedde kati tukyusa okuva mu Mr. so and so ku address eyo n'eggwanga lye nationality to Mr. who address nationality n'ebisigadde kati wano wajjira obulemu consideration what is the olina consideration okuteekako omuwendo gwa ssente gwe wagula ate bw'oteekako ogulimba eyo penalty kati bakole bwoti nze abantu bange mbamanyi bino byabatutte mu byakikugu temujja bisobola era bijja batiisa ebyo twabirekera abakulu abatuyambako okukyusa ebyapa omusajja bw'akuwa olupapula luno n'akuwa akafaananyi n'alusayiningako n'akuwa ne fotokopi ya ndagamuntu yongerako ne tiini namba ye kati olwaleero singa ettaka liba nga lisuka obukadde 10 weebale nnyo owulidde student teacher kati wa wasayininga obwedda bwe tugamba kamera eriwo enaatulaba esobola okusika obulungi obwedda kye tugamba kye kino eno yonna waggulu block number agisayininga district ettakamu eriri ona asabye applicant I Mr. so and so PO box number phone number email abantu ogenda balwanya mbuuza otya mwami Yusufu nagula ettaka ku muzeeyi wange obaani bye muŋŋamba wano nga teyabisayininga kubanga kati ennaku zino oli aguzezza ettaka ateeka buteesi wano venda kyagenda okukola omulimu ogwo yajja bikujulizaawo kubanga kwebiri ku ndagamuntu kati awo temulwana nnyo yayina kuteeka wano olaba ku signed by the said nasaawo erinnya lye naye amanyi gemba mugawandiika mujjukire nakano muwandiise blue pen so si black pen so si pen yonna muwandiise blue pen yekkirizibwa ate tokkirizibwa kukuutiza kyekiri kye watugambye ate signed by the said awolaba wali dotted awo amanya bwe gagenda mu capital letters signed by the said mu capital letters then kati wano wali signature of vendor noteekawo signature yo okawuliddako kati nikyejo bagenda okusikaninga
buli lw'onoobanga oyagala okukola transaction yonna ku kyapi bamala kwekennenya nti zifaanagana eyo gye bajjanga okukola ki okutunuulira bw'ona ogisayininganga neewukwamu neegaana okumakinga n'eri gye wateekayo mu land office bajja kukuyitanga oddemu obisayiningire wali obisayiningire mu maaso ga registra kati awo obudde ebiseera bwe kitaba ekyo registra alina obuyinza okugamba nti ono yasayinize wano si yenna nnyini ttaka lwaki omukono gwakoze eki gwabuuse bw'abanga yeye kyekino ekikuyisisa nti wabaddala nga yeye jangu mugamba jjaddemu asayiningire mu maaso gange okatabya akantu ako ssebo mutunule ne maaso yes kubanga n'akafaananyi kimwataddeko ayinza okuba wakabbye kati oddemu osayiningira mu maaso ge kati bwe twabadde nga wotunyonyodde signed by the said mu capital letters eno transfer form yes na south signature of kati vendor kati yero bya budde bwa kuwandiika taka bana batunzi b'ettaka neruusa omukono gukola kigwenyoola kyava kuwa signature yokka oba ekinkumu ayina kano bakagenderere nti oli waaba akozesa kinkumu kati ate gwe surveyor oba agenda omuyamba oba munnamateeka kuba bakimanyi kiti bannamateeka nti ono alina okukola ekirayiro statutory declaration nti kituufu omukulu ono yennanya ettaka eri ku abcd block plot naye nti akozesa kinkumu era ekinkumu kye kyakozeseza kyekyo era kyekyamwami gundi ekyolugalo either olwa ddyo oba olwa kkono thambu neiru wano otegedde either kkono oba ddyo n'akoonako stamp eruusi babicommissioninga gyatakinga kuno ekyo kikola kuwa kinkumu yeka kati ate mmwe bansayininga wansi wano yepakyesa katugenze kati weewali twagambye nti venda bw'ateekawo omukono byonna ebyo n'abiteeka pakyesa n'otasaawo ne bakwata ku lupapula luno balonda olupapula luno nga luli wamu n'ekyapa ekyo eryo ettaka lifuuwe mu ngombe liba ligenze okuggyako ng'olina emisinde egy'enjawulo egigenda omusookayo gamba asookayo munne kati bw'abanga gwe gwe babibbyeko dduka emisinde oteyo kavyeti oli bwakusooka osanga kitambudde nga kiwedde bwekitambula musigaliza option emu yagenda mu kkooti kuwoza yabba ettaka lyange muyite yabaguza kati awo eba bijjudde bya kkooti gwe leeta yaguza naawe leeta yaguza kati wano twamaze waliwo wano in the presence yes tolaba na wano kati bagamba nti abajulizi bano balooya be bakoona era waliwo eyaŋŋamba kati ku transfer ne maama wange tumwetaaga mwamwetaaga nga luli tetukyamwetaaga teyetaagibwa twagalawo munnamateeka naye si gwamusasulira abeera kuziriza owaayo bwekasaba nkugamba nti ekyapa kino kyawa nti ka direct transfer nti kawa nti kempigi kalimu decimals mmeka nti 11 n'ekitundu mpa emitwalo gyange 7 mpa naku 2 ekyapa mbe nga nkikuwa byonna ebyo bibeera ki omwo ye kyogereko waliwo omuntu agaa nti nze nawaayo ekyapa kyange kikyusa kati mwaka mulamba kitegeeza ekyapa kirwadde oba si kyo omusaveya yakubba oli mukyamu ekyapa bakikyusiza ekinene ennaku 3 ennaku 2 ku 3 okuggyako registra nga tabadde mu office tegenda kubeera ebbanga lyonna nga tali mu office kuba jjukira agenda okujja ku table g'omupunta byonna nga bamaze ddo biteekateeka nga biri kuki ye kusoma busomi kyapa kino na byonna ebyetaagibwa kutunuulira emikono gino oba gye giri n'eri ng'akola ka direct transfer 3 days maximum okuggyako nga tuggyeko bino mwe tusasulira omusolo valuation wasa kukwera mu valuation nagambye wane wa chief government valuation okalabi ono sigi jova difukiro ba applicant batwalo chief government value ntegedde kati yatuiza okumala ennaku ngammeka biri ewa chief government value dala omusolo
kusasula musolo ate okusasula omusolo ayakedde ku makya kasoba akusobola okusimba layini ovaayo ng'ogumaze ate okutwala eno transfer bateekako butesi mukaita ka bakodi banyigawo kanyigi beekati ng'ogenda okutuuka eri ssebo byonna nga biri ku system wali Mr. So and so bweziti okukyusa ettaka lye ku plot number ABCD block number we erisangibwa egindi naawe gwe kennyini ne bakusindikira ka message era okafuna tisebo tuli tansokola ku nsonga zo betu bakusindikira kati ka message okitegedde so oli bwagamba nti ettaka ekyapa na kimazeeyo mwaka mulamba ku direct transfer manya either surveyor yakubba oba ettaka dwadde lyalwana nga liriko caveat liriko mortgage oba nga page yaalyo kikola ki terabika nga baji misplacing ate era obuvunaanyizibwa bwabwe okukitereeza ontegedde bulungi so ettaka tirikyaleko mbuli direct transfer mbu ate ekirwawo kyekya mutation subdivision kano tukaita direct transfer ekiyita subdivision gye twatandikidde oyina ogunene oyagala kutematemamu buli katundu kafuna ekya katwakasazeeko ddojjukira katukalese wano kakyusa kati naye kambaweeyo kano nga student teacher eyagula ettaka naddala mu byalo byammwe eyo wasinga okuba enkola eyo nti weesaleko n'akuwa ekyapa si weegule weesaleko n'akuwa ekyapa n'akusayiningira bakawandiikira ne mu ndagaano wano ajja kwesalako omuguzi yajja okwesalako yajja okwesalako ekyapa kye era naffe bwe batukola ebiseera ebisinga naffe bye batukola in fact process gye tusinga okuyitamu ennaku zino kizibu okusanga yiika 2 ng'ekyapa kiri awo za yiika 2 osanga yiika 7 oli atundako 4 n'agamba nti weesaleko ne weesalako takuwa transfer tojja kukyusa ttaka lye lyonna anti labayo kati bw'anaakuwa transfer ogenda ku transferinga anti ngamba nti nedda kyekiri kyega nti bw'akuwa transfer nosaako yiika 7 zonna ziba zifuuse zizo gwe omuguzi kati olaba mugendera okuwunzikira mu kooti kati akuwa mutation yonna yokka ne weesalako ne bidde ebyapa bimeka 2 nga biri mu mannya ga mutunzi kyokka n'amalolo n'akuwa transfer n'alyoka kwata transfer n'addira plot number eri yafulumidde ku subdivision eyo gye muteeka wano okitegedde era yeegenda na wano aged in red twakasomesa ddaka aged in red kali kebagira akabox yegenda wano netuka tugamba to Mr. So and so ku address eyo mobile phone number ne email ye edda twayongerangako omutabani oba muwala wa omwana gundi ne kati ebitaba kyabitwala nnyo ebyakoma mu kitundu kiri ekikadde n'olwekyo waliwo ensobi ezitera okukolebwa ku mutation oba transfer noga nti kisoboka ŋŋenderere lwaki bakola ekintu nga kino kikino wano singa tuwandiika area wano nga ntono ku ekyo kye tusalako kale bit trick singa ku nsiko tukuba boundary ya yiika 5 zetugenda okutula ku yiika 10 naye ne tusanga ekyapa ng'ate acreage oba area yaakyo tesoma 10 zetusalako ntuuse ku nsiko tusala ogunene ku katono kyentegeeza ntuuse ku nsiko ettaka liwaŋŋamba lya yiika 10 era ne ku nsiko weeriri bulungi nze nzijako eka 4 tugenda okutuuka ku kyapa okutunuulira ekyapa kyo nga kisoma yiika 8 ebbiri wazijjawa awo kino kiba tekijja kuyitamu ku nsiko yiika 10 ku kyapa oyina 8 ebbiri wazijjawa tekiyita tosala ku kintu tekijja kuyita mu kitegeeza kye tuyina okuba ebintu bino nga bimaakinga waliwo enkola eno muganda wange yakigwako eyamuguza ettaka eriri ku ground yaddene
liraga yiikemu. Yes. Era ne kali ka marketing red ka eka emu. Era bw'okalaba bwe kali bw'ogenda okubala area computing area yako nga ddala ekemu. Nga naye ku nsiko liri emu. Wabula wali ku area ku kyapa wasoma ekemu ne decimals 7. Ntegeerekese. Yes, tulinawo ekyapa wano. Tulinawo ekyapa kyaffe wano kikyo. Katujjemu bino. Kati tusoma kano ka marketing red kano kali ka ekemu. Nga bw'okalaba nga obugazi obuli wano naye wano nga ate wano ku area in hectares nga ekemu ne decimals 8. Kati decimal 8 guno yagufuna atya? Ate ogutali ku nsiko. Yes, kati yagufuna kigazi yali error. Okay. Yali error. Eyina okutereezebwa. Itereezebwa. Kati gwe nannyini kyapa kubanga toli mu kujjukujju. Wandiikira registrar ng'omusaba ekyapa kino bakole area amendment. Tugiyita area amendment. Bakukyuse baamendinge area eyo bateeko area entuufu kubanga ekikakafu nti n'omujuliza kino pulinti eno acreage eno era kituufu yerine ku kine ku nsiko. Kati awo nno bayinza okugamba nti okakasa ensonga eyo genda otupimire ettaka eryo otuwe ripooti. Oba ddala kyopimye kyekiri. Otuwe survey report ddala nti ekiri ku nsiko ddala okakasa nga kyenkanankana ekyo kyoyagala tutereeze. Kwegamba obufunze mwabagula ettaka ng'oggyeko ab'ebibanja omusaveya mumwetaaga n'okusinga looya naddala nga tonnaba okuwaayo ssebo oba nnyabo ssente zo. Era ne kino kibagambe tebaagala kiwulira. Looya wa mugaso nnyo naye looya ye ajja next ku musaveya kubanga looya byagenda okuwandiika ayina bibuuza musaveya. Owange ettaka olituuseeko kituufu lyeriiryo bye mba nteekamu. So abasaveya mutwetaaga nnyo mu buguzi buno naye timujja ne mutavaluinga ssente zammwe ze muwaayo. Nga gw'olaba ku ssente buno bwengenda okutwalako okugenda okukolera opening up boundaries ng'olaba nnyingi nnyo okusinga zino ze bagenda okufera. Bagambye okukoza endagaano ya eka 5 ogenda otuwa ku nsiko nga eka 5 teziriiyo. Waliwo nnya kunenengana waliwo nnya mugatandika kunenengana ate jjukira waziwaddeyo dda kale otandika omunoonya oyongera ate kukola ki kukufiirizibwa. Mukanye mugeze paka ewalooya oyongera kukola ki kufiirizibwa. Ate looya talina lunaku lwaligamba nti ogwo omusango muzibu. Kangu nnyo ate kakati wano transfer caveat nationality of the Uganda People's Defence Act 217 kakapusiroko penal code. So kikyenyirizako kutegeeza abagoberezi baffe bati nti mufeeyo nnyo nga tonnaba kugamba nti mpayo ssente zange. Kwata omusaveya mutwale ku nsiko. Nze ne twakigandawaza oba ne tukituuma mu lulimi lwa Kibobi Wine ndowooza olw'ekivubuka. Olw'ekivubuka otegedde ettaka lino tusooke likubako ki lubale tulaba ani agenda okuvaayo. Onguza nti akansooke ndikubeko olubale tewali acacara musaveya genda. Ate naffe abasaveya tumanya nti tugenda kukola mu mbeera tugenda mirundi egi tugenda ekyuma kiweetiiye n'empenda tuziteme kuba kano mugiramu kanguwa bwogeri wano nga twagenze dda naye tema gireno we bagira bakola ki bano tyanti ettaka lyaffe ligita wano bweriti netulaba na wano kati gwe oli eno kumba ate oli tuba tukozesa ka handlover oli tamanya kumanya nti tusurveyinze batupimye oba twerudde empenda tamanya naye wano kuweetiye gyongeramu eno giramu eno yisaabe obunyololo gwaffe kibaita okukuba ettaka olikubaku olubale sebo eribako nga liriko baba batuuse dda naye liba nga ddambulu era in fact kino geno ge mazima wadde costs zeyongeramu ku muntu atunda ettaka naye sandi kwadivaizinze gula ttaka ewantu naddala plots
ewantu watasendeddwa. Yes. Lwaki? Ekimu kibalaba tokimanyi n'ekyokusenda kikulu nnyo. Okusenda okwo nabo lubale. Nti greda we yajjidde doza nejja buli omu byonna babirabye. Wandibadde wawulidde dda emiranga. Gwolaba ssebo tubaayo mu sayiti za Mukulu Lugonvu. Naye ekitooke kimu oba ekikolo kya muwogo omusajja n'adda mu maaso ga tulakita. N'ateyitawo wano nze bamala kunsasula wano mmere naye ng'ate kiri wa mulala. Nga ye yennyini yalima bw'ati. N'ava mu ttaka enewuwe n'ayingira mu ttaka ery'omulala. Era kino kinyuma nnyo ng'ono waakyapa n'ono waakyapa. Naye nga balima ki? Buli omu nga tamanyi mpenda ze. Kati n'ojja osanga venda A nga yayingira ewa venda B. Naye nga venda A ono ayina emmere mu ttaka lya venda ki? B. Kati onazze okusenda n'okugolola empenda ze ssebo. N'amugamba sooka onsasula eki? Nze nakutuma emmere yange. Nagirimayo ng'oliwa. Lwaki tewanyumiza nga nkyagirima? Byonna ebyo bibuuzo bibeera ku ttale tubiraba. So ekyangu kyekiriwa Mwami Lugonvu byakola era byabatereereza mwene musanga nga bakayita kaweweevu. Aye n'ekirala kankibagambe. Kaweweevu. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tutamanya ne tulowooza bituyamba. Kwata omuguzi akutwala ewa chairman. Kya buvunaanyizibwa nnyo gwaguze okwenoonyeza chairman. Kubanga nze ndi waddembe okupaatiikawo owange. Yes. Bw'owulira nti omuntu akuguza tomwesiga mu ttaka ddayo. Gendayo weka. Onoonye erosi weeri. Obuze ku erosi. Naye munaga nti ntwale ewa cheya. Nja kutwala ku wange. Obuwo. Akalala ke mbadde njagala okuba. Abamanyi n'okukolera endagaano mu balooya. Tebakusindikiranga ku balooya wano. Oba ne bagamba gw'osituka ogende mu balooya, ogende wa looya. Nga tino oli agula kataano ku 10 kamu. N'ateekamu obukadde bubiri. Kati looya yeewuba n'addeyo n'ayenyola n'addeyo akutuuzizza otamanyi sente meka z'okusirizibwa. Naye kye nakigaana. Oyagala looya? Kigendayo. Kino nga tumaliriza. Kikulu. Aye noono kimukwatako. Anti bo tebatera kulabika. Endagaano ziri 3. Waliwo endagaano ekolebwa kampuni. Yes. Ne wabaawo endagaano ekolebwa LC. Neya lawyer. Wabula abantu banjajja olw'okuba nti environment gye tuwangaliramu 90% babibanja. Kaakati waggulu atutte 75 aliraanye Mwami Yusufu Galabuzi Sempa. Ekyemmanga aliraanye Mwami Dondolo. Olwomanya atunda kibanja. Oyo waki. Kozi kibali mungo. Ebiseera ebisinga baga nti ate stamp ya kampuni njiraba. Nga sirabako stamp ya LC. Ffe tumanyi nti buli ndagaano kubako stamp ya LC. Kati gwe obagondezangamu bw'oti nti yo kampani kati yamaze okuguza ye endagaano yayo enkakafu era ye stampu yaayo. Olunaku lw'onoogenda okweyanjula ku LC, LC either esobola okukolera endagaano yaayo oba okukakasa eno. Weebale nnyo. Era nze mbagayo ekintu kimu nti biri kakasa eno biri bisatu. Nga bw'oleeta looyawo nti nze njagala bbaluwa ya looya, ndagaano ya looya. Simusasula wadde 10. Oba njagala bbaluwa ndagaano ya LC nti Bwana Tom omwami oyo muvuga omutwale wa chairman mulambule poloti eyo. Yes. Chairman zasaba nze sikola ki? Oli yazisasula. Nze siriko. Era omuntu bwakeranga ku makya togenda wa chairman mukyamu. Kwa kampani kyendowooza era kibe kiri mu butuufu nti Bwana Lugonvu watuukira okusenda ettaka eryo tutuuke n'okulisalaasalamu buportions buno n'amakubo ogasangemu bwe bagula. Chairman aba yamulaba dda era nga yamutegeeza dda ensonga nga gwe just matter of okukwata ndagaanayo n'ogaana ne weeyanjula nti nze omu ku abo abaakutegeezebwa mwami so and so. Nkibakolera nnyo lwakuba tebakimanyi. Kyova olaba nti buli awali sayiti ya Lugonvu Property Consultant chairman waawo ateekeddwa okuba nga agimanya ate nga musanyufu. Kyekiri ekyobusanyufu sooka okireke nti nkibakolera kubanga bw'okera ku makya n'ogula tugeze kati eno ploti zino eza 50 by 50 ez'empambire. Yes. Ogiguza obukadde 7. Yes.
chairman yajja kusaba 10% ye naye nga gwe basaba emitwalo 7 n'okumpa 5 ekitundu obusooka osoose kwegaganula nze bwe mbangula ettaka eryo nga nti chairman ye gwe ntye ne bwe mba ebbaluwa gye nnyina ya lawyer agreement nti mbadde nkwetaaga nno nze nagize ewantu awo njagala kukuleetera baki batuuze naye abantu bange twegenda kubagira kubanga tukolera mu kampuni bajja kujja bakweyanjulire ng'abatuuze naye tugenda bajjako percentage kaakati nze mbagulidde obutuuze kyembakolera nti yonna gye tugenze yabasigadde kintu ekikwata ndagaano ye kweyanjula tajja mukyajinga kiri kipercentage manyi 10 watu watajja bimukyajinga kuba already gwenga mukama we namuyambako oba venda we wakikola kikola biki byetutasomesezzaako katujja kutandikira awo ettaka ly'obusika twali tulisomesezzaako waliwo emiggo ettaka ly'obusika twalisomesaako ekyapa ne kituuka nga kikoleddwa special nga kuliko abasenze era waliwo bambi besinaba kuddamu abali ebweru wa Uganda omu ku bo yabuuza yantegeeza nti ayina ettaka lyabwe mukono buli lwe bagendayo abasenze ab'ebibanja nga bajjayo emiggo n'amajambiya kitegeeza nti eyasooka okukola mu nsonga eyo yatwala lyanyi mukyamu kati abasenze ne kibayingira mu mitima gyabwe approach nali luweero bwe nali nsimba ekyo ekibira kya Kalitunsi nakisimba ku kibanja ne bagenda bayita ab'ebibanja bonna nga nze omukuba ebibanja naye omuntu gwe baleeta okwogera n'abatuuze yali lawyer ayogera mu bantu abataasoma ng'atandika obbagamba amateeka caps local scientific law dynamic law embezzlement era weewava obuzibu era nze nasituka ne mbaga nti mulaba ebintu bye mukola bituufu naye approach yammwe eri abantu bano bukyamu tubeetaaga mutwetaaga nze nasituka nenzikakkanya atabaki kati nga baleese lawyer yalowooza nti amateeka gakola buli wamu kijasobola okukakkanya ow'ekibanja era gwe nannyini ttaka nti gasobola okufunyisa ettaka lye erituddeko webale nnyo tunzika tusibulire wano abantu baffe naye kambagamba ekintu kino era nakyo bakitegeere bwana Yusufu Olubaale lwe yayogeddeko bwe lw'oligula ettaka nga kuliko ayinako muwogo we nga kuliko ayinako omuceere gwe ebirime bitugambe waliwo akolerako ku ttaka eryo togezanga n'okola ensobi gye bayita mpaamu emyezi 2 abana kyasimbudde kuvaawo otuukanga ku ttaka nga kuliko ebirime bye tubisendanga mugambe nti mbadde mbala ogenda kufunamu ssente mmeka muteese ssente zagenda okufunamu zimuwe bisaawe ate obusaawasaawe muliyita ttima naye osigamba mbwateeka benzikiza mbala ogijjamu nedda olwogenda omukkiza ogijjamu olwomanya kijja kusoboka bw'omala okumuwa compensating ebyo ebirime ebirimu essaawa eyo nyini bisaawa obijjemu awo kikuyamba n'okuyamba era abantu bangi nga landlord agamanze ennimirawo era byange mugambe kati emmere yammeka nti yakadde bubiri kisaawe bw'ojja okumanya asaaye emmere yaffe otandike nga bukyali si bula munnayuganda badde akulaba abadde batuwuliza bannayuganda abali wano abali ebweru wa Uganda yenza omupunta wammwe Mukasa Yusufu ku namba zaffe muzimanyi naye leero kanzire muzibawe ya WhatsApp 0772 443 74 ya Airtel 0755 443 bese nabakuddamu babasindika ebibuuzo byabwe mbeeramu kabize naye mbanga sennaddamu kibuuzo kyo oba nenkugamba nja kukuweereza quotation oluvannyuma lwa bargaining ebaddewo
mbanja kuddamu n'akasembayo mumbuuza nnyo nti ofiisi erirudda wantuulira oludda tebabagambye ndi Walugonvu kati gwe jangu mu Walugonvu oba mu Walugonvu njagala bwana Yusufu mu Walugonvu property consultant tubagambe njagala omupunta wamu ankolere kino nekino yagambye kuti agambye ABCD nga sente eraguzirekawa wano mu Walugonvu mwennyini nga nze nsobola okukola ki okukola ensonga zammwe mwebale nnyo mwebale eddala Katonda abakuume kozi oliwe abawe emikisa gye madama nti abawe emikisa gyammwe emikisa gya Katonda yagigaba gya Katonda nze Ssentongo Frederick Lugonvu sijja kweyongerayo mbadde twadde tutandika n'embagamba tulinayo omukisa gwa plots 2 zokka eza 5 ezisigadde mu estate y'Empambire tubeere nga tugiclosing. I think by tomorrow tugenda kubanga tugiggala plots eza 2 zigenda kubanga ziweddemu tulabe ki kigenda okuddako. Munzikirize mbasibulire wano nja kubagaliza birungi byereere awangaale. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show.